You dance the last dance. The last dance. Yeah, you just in ye. Ati gwenga tumpanga ye. Nze ngenda kuwa omaliza kakanti nkopa bibyo. Kati we maliza kakonga nange nkwegayiride bambi. The last one. Go yanti the last one. Go Merry Christmas. Merry auntie bana ya. Kulika yo mu manzali. Navudde mu. Bangambe nti babalabyeko nga muli mu kiiko. Olwaki. Ne mama Beda. Anange. Nkwegayiride. Kwegayiride ensonga sigenda gigendamu. Abali mama Beda tuteekawo mama Fudu. Mwabadde mu nsonga ya mama Beda. Kubanga taata Beda mukaawo. Gyebala emirimu. Mwagikoze. Jerome. Olaba Jerome asanikira katumba. You are joking. Have you noticed it for those few days? Katumba oyo abadde takyavuga. Nakyo nakyo kiri eri record yagimenya. Eriwa. Eya Katumba. Oh yeah, yes. Regardless of anything that will come up over mubanga chiba mubanga yamenya record. That is a record. Negwe kulika amanzali. Munange naira weza nalidde nnyo. Nsalidde nnyo. Nalidde ntereka nga njagala oliyeko. Don't come. Bakogera batya? Akaliwa. Akatonsaba. Watu kyogere mu Luganda. Bayina ngeri gye bakogera mu Luganda. Tukaleke. Okay, welcome to the show, ladies and gentlemen. This is the Super 5 Jackpot Show, Kudu, and the beautiful Diana Nabertenzi. Thank you, Kudu. I miss you immensely. Oh my God, thank you. Thank you. National TV. I missed you immensely. Obikabidde mbayiba twagala okwebaza bonna abantu. Yes, twagala okubebaza mu ngeri enjawulo mwebale nnyo mwenna ababadde naffe all through okuva gye twatandikira paka olunaku lwaleero mu Super 5 era ne mu Super 3 nabo ne twebaza on their behalf mwebale nnyo obugalo bubwo tetusobola kujjoko mutubezeza tubabezeza ebisobye ebikoze eki nene mubeerawo. We would like to say thank you so much bannange. Katusubire nti ennaku zabatambulidde bulungi abafunye ebizibu munnaye tumire wamu because we are stronger together. Lwaki tetugaba sente abantu bawe sente by the way naye ne tubajjukiza nti guno omwaka nga tukomekereza era n'omwaka ogujja nga tugutandika olina okuba nga weetaba mu kazannyo kano kyekimu kisigala kyekimu owa MTN n'owa Airtel ensonga nnyangu nnyo owa MTN gena musimye star 16 gundi star 165 star 33 hash nobanga oteekamu obubaka bwo bwonna nga bwe buli era byonna bino boobiraba n'ogoberera obukwakirizo ate era mu mbeera yeemu naawe osobola okugenda ku simu yo n'oteekamu star 185 star 33 hash nobanga otugoberera olwaleero nejje bigenda okuba nga bigenda paka lwe tunaakoyera tubawewulira obubi Nabatanzi software go wamize mukwano yalongoseze eddoboozi nkyekuba ni muntu naye. Okay, let's give all the money. Okay. Kale wafa twagala gaba sente atufune randomizer randomizer soka iye tambule and very good. It's 2GX9QX18. Okay. Twagala kugaba sente never nakiriza nebazeko boss wa Omwami J. Our boss. Oh my boss, they don't do like this, they do like boss. Thank you so much. Thank you so much. Advise olowooza lwaki mwebaza nnyo so tukwate simu tujja kwongera okumwebaza. Yes. Hello. How are you doing, mukwano? I'm fine. How are you? I'm very well. My name is Kudu. What's your name? Wangi. Amannya go gwani? Nakigudde ku lisitiini nsanyusa okukuwuliza mukwano nze nkubye okuva wano ku Super 5 Game Show era nga nine Diana Nabatanzi. Twagala kuwa ku sente mukwano. Enyawo. Okay, Super 5 ogimanyi? Nazannyako ko. Wakazannya emirundi emeka? Nakazannya emirundi gyabadde obeeri. Kale weewaawo omukisa gugwo osobola okuba nga ogenda kuwangula sente olunaku olwaliro nina ennamba no zogenda okulondako naye mbulira mpozi okola mulimu ki? Nze. Igwe. Ndi wano mu kaduuka kange ninaala akaduuka. Nakigudde Christine. Otunda buki? Sukaali, buwunga, bwente. Kwegamba ye retail soap. Jero muwayitanga agende wa mama Beda.
Wangi? Londako kuno namba emu, namba 2, namba 3, namba 4 ne namba 5. Namba ki gy'owulira gy'oyagala? Londako enamba emu. Namba 5. Namba 5. Nakigudde Christine. Okakasa namba 5. Esebo. Njagala ssente zino ozifune ate nga nnyingi. Kyusaamu oba oyina. Bw'oba owulira nga tokiwulira muli kyusaamu mukwano. Kale namba 3. Kale. Namba 3. Ali sure? Ali sure. Ogenda zikolamu ki ssente zino? Yakwongera mu bizinensi yange. That's how I roll. That's how I roll. That's how I roll. Nakigudde Christine. Emitwalo 35 ku boda esoose. Zino essente zizo weebaze namaanyi kuba zigenda kujja nnyabo. Oyina akaseka akalisekise. Okay. Sigalako ku ssimu mukwano. Olina omukisa okuwangula ssente endala. Tovaako, toyogera na muntu yenna ayina sigalako nkwegayiridde paka etuddamu okuyita erinnya lyo nti Naaki. Okay. Very good. Tufuna omulala. Okay, randomize eyokubiri tugere mu maaso. Ali mu retail shop. OIZH6 USP. Okay, kale. Eyo. Katukubira endabamu akagambo US. USP. Just US. Yeah? Mulimu US. USP. United States of where? Of police. Of police. Kale, no problem, no problem. Twagala okwongera okwebaza bossi. Omukulu J. Yes. Oh my God, thank you so much for thinking about us, giving us our packages. Oh, thank you so much. Bw'olaba Diana nga atambulira mu mmotoka ennene. Mbuki. Ye package. Baamuguludde trailer. Yogera empola abantu bajja lowooza nti biri serious bangulidde trailer. Motoka nnene. Nini naye ate tekitegeeza nti baagiyitadde. Avuga atula eri bwatu waggulu. Olaba bw'ogenda olemesa mukama wange ate okumpa gundi okumpa ebirala. Ajja kuwa train. Train? Otandikire Package kati olwo atandise. Atutandikire ku bitonotono. Agira alindako. Omusajja takwata ssimu bannange. Biro omulala tulabe. Leta randomizer tugende omanyi kati tetulwawo kuba kati amanzaali gawula naffe twagala ogenda okulya amawulu gakyaliyo. The number is J2QZHQU9. The number. Olina amaanyi. Kyekyo. Omwaka guggwako. Omwaka guggwako my friend. Wano wonoonyeza abalongo. Kitegeeza ki kyoyogedde abalongo ogenda banoonya ki? Milioni 2, milioni 4, milioni 8. Onoonya ssente in doubles. Bebalongo. Belimi Rock Street. Badde manya abantu ba tipu ya bandi ababaagala abalongo. Anti kati naffe twateekamu code. Hello? Yakute. How are you doing? I'm good, thank you. Oh my God! Who am I talking to? Sorry? Who am I talking to, dear? This is Percy John. Joan Prosy. Yes, please. Okay, my name is Kudu. I am calling from... Atugende empola yeggwe Kudu. Kati litereeza erinnya. Bampita Kudu. I am calling from the Super 5 game show. Bamkudu. Okay. Wonderful. So, where are you? What do you do, Joan? I'm a farmer. You're a farmer? Yeah. Farmers? Farmer where? In the UK? Just started a poultry farm just recently. Oh, really? Yeah. Okay, anyway, we called from the Super 5 game show. Okay. My name is Kudu, and I'm with Dan and Abatanzi. All right, that's great. So what do you farm exactly? I'm having a poultry farm. A poultry farm. Yeah. Oh, those and cocoa. It's cocoa, right? And cocoa are cradlers. Hey! And cocoa are croiler. Tuzagala nnyo naffe kakati Joani. Okay. Ezo za croiler nazo ziba n'amagi. Yeah, actually, I'm told Zivika at 5 months. That's why Natazo Bureno. Oh, Zivika. Okay, yeah. So kati lwaki totufunayoko tulenga 2 nze ne Diana? I would be glad, actually. They're just too much. Yeah, and emboozi tugenda gisobola. Joan, twagala owangule ssente. There is number 1, number 2, number 4, and number 5. Please choose one number. Oh my God, it's kind of freaky.
thinking, I just used to see it in the TV and I'm like, oh my God, this is not real. But, Well, it's your day today to choose the numbers. We got number 1, number 2, number 4, and number 5. Joanne, Okay. the moment of truth is right upon you. It's in your house tonight. Which number do you choose? Okay, since I'm the very first person that you called to select among the 5 numbers, I'm going to choose number 1. You're going to go for number 1. Joanne, I want you to be so sure because we are looking for a figure higher than 350,000 shillings. Oh my God. What number was that? naye Joanne, wuliriza londako ennamba emu, namba 2, namba 4, Alonze namba ennamba 5. emu. Yes, naye ddamu owulira namba emu gy'oyagala. Yeah, number Joanne 1. katukuwe Okay. kubanga ko tutagenda kumaliriza ono. Okay, sentence. All right, Joanne, Okay. take a wild guess. How much do you think you have earned yourself? I'm looking forward to 1M. 1M. Oh. Well, guess what, Joanne? You got 250,000 Uganda shillings. Are you kidding? No, I'm not kidding you, Joanne. From one poultry farmer to another. Ate nange nina z'amagi weewuunye. Akatale ke ka Joanne nga sinaba kutola olunaku olwaleero. Joanne oluganda olumanyi bulungi. Yes, I do. Olundirawo enkoko. Mukono. Mukono. Yeah. Erinnya lye naye Joanne katukuleke. Joanne, thank you so much for playing, Bambi. Webale ku Zanya, right? No, but do I have to go? I think I have to say, oh my God. You want a hug? You want a hug? Or you want to say, oh my God, Joanne. Oh. Okay, let's go for a second randomizer. Thanks so much, Joanne, the poultry farmer from Mukono. You are immensely immense. Tufune randomizing. Hey. Yeno gender. You're going to get the money. Somebody is going to call you. 7FQM8OME. M-E. Okay. Ne mama, abantu abasula n'abantu nga boogera luzunguruka mu nnyumba. Oh my God, we were bagiyita. Kale. Ben, I love you so much. Okay, Kale, thank you so much, my darling. Thank you so much, Joanne. Thank you, darling. Joanne, stay on. Joanne, stay the line. Keep the line, right? Oh, She's gone. she went. Okay, sorry. We Kale. shall try to get you again to Labo Batsolo kubanga tukufuna, but let's try someone else. It's 250. 7FQM8 or ME. Let's try and call this other All right. person and we see. This was Christine, right? Nachitende. Christine Nachitende. Yes. Sinakitende. Nyenda kujjukiza erinnya. Nachi. Nachi ne Sinakitende. The Airtel customer you're calling is on another line. Joanne Please akwerabizza buli kimu. Buli kimu akikwerabizza. Mama kuba. Ne Jeff ali bali The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Nedda. Let's try to call someone else here and we see who else is going to The win Airtel the customer you're money calling as is we on end another the line. year this time round. Okay, terms are randomized and that again, my man. Onaganye okuva ku simu ye alabika naganye Okay. tuvaako. This is IRT3SM2Z. Exactly. Tukubire ono tulabe. Yeah, tukubire ono Who else tulabe. is going to win money? Okay, your The money. telephone number you have called is not Teriko. available. at Yes, the moment. teriko nayo bannange. Kitegeeza telephone Okay. number you have babiri. called is not Joanne, available at do the we still moment. have Joanne on the line? Please try again. Okay, let's. Okay, Joanne. We have Joanne and Nachi. Ha. Okay. Bannaye muli mutya mujebale abayina pharmacy please muyambe mufune these tabs that help with the tummy. Ennaku zino embuto zoogirira ddala anti tuva mu manzaali. Oba oli awo n'omuntu olubuto ne lukubuuza how are you n'otunira feesi y'omuntu ali bw'ati naye ng'olubuto lwe lwogera. Kitegeeza alya bulungi. Okay, let's go for a short commercial break and come back in the briefcase section. This is still the Super 5 game show. Kudu and Diana Nabatanza. The dance of the year. Yeah! Diana just bust a move. Oh. Like seriously, you danced. I always love dancing. For some reason, I thought you don't know how to dance. Oh, she's online. Oh, okay. Nachi. Wangi. Oh, gambo otya Nachi. Madde nkyaliko. Kirungi kya kabi nnyo. Kakati Joanne. Yes, please. Wonderful. Akankulekere Joanne kansigaze Nachi. Nachi mpozi erinnya lyo liggwayo litya Nachi?
Nakigudde. Nakigudde. Kale nakigudde mpoze eddala gwani? Christine. Christine. Olabika oli mukyala mugumiikiriza. Olina omwami? Ye nyawo. Okay. Kitegeeza ki olwo? Joan, Yes. Talina. njagala twogere Oluganda. Okay. Olina omwami? Yeah. Okay. Oyagala namba ki tugende tuve wano? Okay, Joan. Tuli ku briefcase section. Era nga ku briefcase section eno. Tugenda Kuno, let me help you for now. Relax, honey. Relax. Kale, kangene ne nakigwe bansooka. Relax. Okay. Yes, Kale. banko uje. Tujja, it's okay. Okay. Omusajja naina bamukola ngali self-contained. Okay, it's fine. It's fine. Joan. Kansooke ne Nachi. Teweetaaga manager wa poultry farm. Nachi olina omukisa okuddamu okuwangula ssente endala. Olina ennamba emu, namba 2, namba 3 ne namba 4 ne namba 5. Londako ennamba emu endala gy'olira gy'oyagala. Yempiyo gye njagala. Naye londa n'obwegendereza mukwano Nachi. Aha, omutima gukubidde wa? Namba 2. Namba 2. Oli sure? Christine osobola okyusaamu. Ojjukira wali nakugambye nti kyusaamu. Ku mulundi guno ngamba bireke. Okay, Christine, namba 2 gy'olonze, right? Christine. Okay. Kale. Alabika nga tetumulina naye katugende naye. All right, Joan, are you there? Yes, please. All right, Joan, Yes. you got 250,000 shillings from the other side, right? Okay. And it was 250,000 Uganda shillings. Okay. You have a chance to probably double that up and get, who knows? Sky's the limit. Okay. So we have number 1, number 3, number 4, and number 5. I want you to listen to your heart and choose a number that is actually going to help us get the most money on this side As we end the year. as we end the year. Yeah. Joan, what number do you go for? Joan? Feel. Sorry? Omugambye awuliriza omutima akyagu. Okay. Listening to the I'm heart. really scared right now, but Oh my God. Oh. Joan. Joan, please choose one number. Please, Joan. yeah, I'm really scared. Okay, I will. Abaluzungu babeerowooza bati. Let me go for number 4. You're going for number 4. Is that final? Yeah. Okay, Joan. Okay. Joan chooses number 4, ladies and gentlemen, and that's Joan. That's Christine over there. This is the last draw of the year 2020. Who is it gonna be? Tusooka oluzungu. Okay. Joan, Tusooka oluzungu. how much money did you get in the first play, in the first time? You talked of 200,000. 250,000 shillings to be precise. 250,000. Okay. That's Okay. If you add another 250,000 shillings to that money, how much do you have now? That is something to do with 500,000. 500,000 Uganda shillings. Joan, that's all yours. Ne Joan onzigalidde omwaka. I'm really very Kale oluvannyuma lw'okulangirira ennyingi ezo bwe zityo nyamba na zino zirangirire Okay. muzeeyi naye vaako mu lulimi olwo. Kale. Yesaawa langirira n'ezo. Oh no, Christine? Nach. Christine? Nachi? Okay, fine. Nachi, wherever it is that you are a winner of a mitwalo chikumi million number. You are a proud winner of
the lady in a retail shop atunda sukali bichebyo majani byonna. I am so glad, we are so happy that actually we did this for you. Yes. Joan and Wamune Nachi That shows how much women are diversifying into doing all these things. I mean, Oli ali mu retail shop, Joan ali mu nkoko. Especially when Joan can't even speak Luganda, you know. No, I mean she can't properly speak Luganda. We mukono. Yeah, she is. Mukono is the gifted area. What do you mean, gifted how? Buli kifo ekiri mu Bible kiri mukono. Galilaya. Guru. Thank you so much, guys. We wish you a happy 2021. Shuadil Mukukuuma omutindo mami Shuadil ne Shuadil Company tukomyewo mu nkuba mpya era nga ne ku mini price weetuli nnyo ku lw'empeereza ennungi Shuadil Company tuwummuzza abakozi bangi nnyo ku lw'empeereza yaabwe etaataaganya omutindo gwaffe weewale bannakolako naye naliko mu kalango ffe twakolanga abo bafere towuliriza era tomatizibwa bantu bafaanana ngaawo ku lw'obulungi bwa feesi yo kubanga ye passport yo weesige branches zaffe zokka ze tusiiba tulanga twongera okutegeeza abasuubuzi abazadde n'omuguzi Ssekinnoomu nti ekizigo ky'abaana ekitukoze obulungi ebbanga lino lyonna era nga byakakasibwa ekitongole